Redzone TV kwoli webale kubanga okyaliko kyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okujjukiza nnyongera okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambe okubeera nga ate tomisinga nsonga yonna. Waliwo olutalo olutandise okubaluka ate mu bitundu ebya Lubigi ennaku zino zonna mu kaweefube w'ekitongole ekya NEMA National Environment Management Authority okuba nti kyatandika kaweefube waakyo okubeera nti kigoba abantu mu Lubigi n'ebitundu ebirala ebiriraanye olutobazi olwa Lubigi. Njagala okutegeeza nti kati olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu 2024 waliwo akatambi ke njagala okuba nga nkulaga ng'abasirikale ba poliisi ate batandise okubanga bayingirira butenti bw'abantu bano bambi babasendera amayumba ne batandika okuyiiya batetenkanya basula mu butenti. Kati njagala okutegeeza ne butenti batandise okubanga babumenya. Abasirikale bamenya butenti bwe bakusanga oyina ebidomola by'amazzi nga babiyiwa, bwe bakusanga oyina ebintuntu by'oyinza okubanga by'oyinza okutebereza okuba nti omuntu byakozesa nga yeebeezaabeezaawo mwasenda ennyumba ye ayina okuba nga abeerawo ate nga tewali muntu n'omu akkirizibwa kuguguba. Era abasirikale bano balabiddwako nga bayina emmundu, bayina ebyokulwanyisa nga balinga bakiriyalinga ekifo. Jjukira nkugambye mu Lubigi wano baasendawo. Katambi kano njagala nkakulage oluvannyuma lw'okubeera nti baasendawo kati ate bali mu kugenda nga balongoosa ki omulabo oyo ebidomola babiyiwa bwe babisangamu amazzi butendi bwe babusangawo bagenda babukasuka. Kati simanyi embeera eno eyinza kuba nga ate etegeeza ki. Katambi kano njagala okkiriza okalabe ngenda kakulaga emirundi egiwera gwagoberera omukutu guno gwa Redzone TV. Genda mu comment section ombuulire ensonga eno eyinza kuba nga evudde ku ki. Abasajja ba poliisi baabo nga bw'obalaba kuliko abasajja n'abakazi nga balina n'ababaduumira abali mu leeya abali ne mu reflector jackets. Ndowooza bano batugambe bandibanga be b'ekitongole kya NEMA nga be babalagira nti newankubadde twasenda amayumba g'abantu bano newankubadde twasenda bizinensi zaabwe nabuno bwe bataddewo butenti nabo tetubwagalawo mu bumenyewo. Ebidomola bibyo bagenda babiyiwa. Oli yabadde afumba ekyoto kye kiikyo omusajja wuli akikyankalanyiza. Kintu kino nja kusaba gwe asobola okusharinga linki ya updates zino gitambuze egende mu WhatsApp groups ez'enjawulo bannayuganda bafune amawulire. Simanyi oba ekintu kino bakikola nga balina approval eya poliisi, simanyi oba ekitongole kya NEMA kyekiwadde order eno nga kikulemberwa Dr. Kankwasa Barirega, simanyi oba gavumenti yonna n'ebitongole byayo bwe biti bwe bitandise okuba nga bikola. Nze nkuwabuwi updates ndi munnamawulire wabula atagenda kuleka nsonga nkulu ekwata ku bantu mbu ate simanya bikoze bitya. Nkugambye mu Lubigi abantu bamenya amayumba gaabwe era mwenna mukimanyi zi bulldozers, excavators n'ebimotoka byonna by'omanyi ebiyiikuula bibaddenga mu Lubigi banga ddene nnyo eriise. Ndowooza mwezi nga mulamba emabega abantu babamenyedde amayumba, abantu bakomye tebayinaako we bagenda kubeera nga batandikira gwe munnange ampuliriza. Wabula tebakomye ku ekyo nga bw'olabye mu katambi tofaayo nkyakakulaga nga bw'olabye mu katambi ako abasajja ba poliisi nga kuliko n'ababaduumira kuliko n'abali mu leeya bagenze mu kitundu ekya Lubigi we baasenda abantu babagobawo, abantu tebayina we badda. Kati ate naawo bwe babadde basigala nga bateekawo butenti babeere nga beebaka osanga nga we bayiye ekiddako. Kati njagala okutegeeza kyate naawo batandise okubeera nga kubanga kino ekikolwa kiba kiraga bali mu bamenyawo. Katambi kano ngenda kakulaga emirundi egiwera nga naawe bw'osubscribinga. Nja kusaba osubscribinge gwatana subscribinga. Genda mu comment section ombuulire ensonga eno olowooza ki ekiyinza okuba nga kiddako. Embeera eno ngenda gikuwa yonna naye nga sinaba kubanga ngenda njagala okutegeeza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa asangibwa enjeru ku luguudo olugenda Jinja okumpi ne Nile. Akolera ku bizibu eby'omutawaana ebikutawaanya, sente tezirabika, emikisa gyesiba, oyagala genda bweru ebintu bitambula n'ensonga zonna eziyinza okuba nga zigwa mu kkowa eryo. Bw'oba tosobola kubanga ogenda enjeru ng'oli wala, ennamba yo osobola omufunira kubanga kati omulembe gwa digito
ne ku WhatsApp mukikwasaganyizaako n'omunnyonnyola n'akunnyonnyola eri 07538556 ojja kuba ogikoonako ate mubeere nga mukwatagana. Ebintu bino biri mu lubigi. Njagala nsooke nkuwa akatambi kano emirundi gyonna nkomewo tubeere nga ate tutambula ffenna. Horizon TV kwoli webale kubanga okyagoberera olwaliwo bwe tutandise era tugenda kuba tukutuusa. Akatambi kano kakwatiddwa olunaku lwa jjo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gw'omusanvu 2024. Gira ng'okalaba nga bwenzija ate tubeere nga tweyongerayo mpola mpola. Gwe tekalimu ddoboozi wabula ebigambo biri awo ewasembaawo nga bambi omukyala alaajana tinaye bantu mmwe omukyala abadde alaajana awo. Njagala nkakuwe okawulirize then tuwuliziganye ate mu updates ezigenda okuba nga ziddako gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Sigala ng'okyatugoberera ate tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako. Tebugenda zisikira n'ebyo ebyambalo tebugenda bisi n'okakuba ejjinja nga wakati abala muli basirwa ekisembayo mu kifo ky'okuprotektinga abantu musaanyawo obuntu bw'abantu. Tebugenda zisikira n'ebyo ebyambalo tebugenda bisi n'okakuba ejjinja nga wakati abala muli basirwa ekisembayo mu kifo ky'okuprotektinga abantu musaanyawo obuntu bw'abantu.